Gentlemen, how are you? Mwebale kugobera Kakos Facts 256. Nyina jendaga wano ndabye ku Tracy ne Rose balayiko babalagaludda batuweereza Kakos Facts 256. Omusa Multi Family bakoze biki? Tuwadde tuli wano nga tulaba bumu ku bukomedi bwabwe bannange. Bamusinga following. Bonna tuba following nga omanyi komedi ajjako stress. Ate nga bagaba Maria ki imanye king of comedy. No, buli muntu alina ekimusingira kati fezino jjuwo. Mudiwa bani abasinga kikulu? Mudiwa tuchas nga mmwe. Nze kunze Madrasa nkikobese. Maulana and Rain. Agenda nayogera ng'ow'engulo. Aya. Simanyi Oluganda womesa olulimi Oluganda. Kati Amoti singa mubadde mubeera Nansana mwalilonza Amoti. Mwalilonza Amoti anti Amoti agenda kwesimbawo singa mubadde Nansana mwalilonza Amoti. Kati nga olaba kamidi. Amoti bandi bajja mulo. Gamba gwe. Gamba dembera Nansana. Okamuwa? Nze ngaze nandi mulese mu comedy kuba. Sagala agagere mu parliament akolere comedy kale kati musigaze kuba noze jensinga omwa. Okumwetagira. Okay, kati mulagawa? Tubadde tugenda kulya Kulanje? Kozi oli yangamba anyumirwa nnyo omuceere. nedda. Nze omuceere ne kawo. Njala ka Irish. Ka Irish. Kuliko ekibumba naye batise. Okay. Kati abaka Kakos Facts 256 mbagamba kirera. Gambye tulina bingi naye just lwakuba nti. Tulina bingi. Muli busy? Ya era kwagamba leke nobaleka? Gamba ka we mutusangidde wano tubadde tulina bye twakamala bafumbira bijja mu birinde mwe temwerabira subscribinga sharinga na commentinga tusobole omumanya nze n'akade n'okanyiga buli kye tusobola obeera notified buli kiba kigenda okujja ekyenjawulo buli kiba kigenda okujja ekyenjawulo you comment tumanye nti kati Christine nga simulabye leero mumulidde mmere. Christine bimu balina babanoonyeza. ya agenze leeta bingi ebisingako ku ffe bye tubawadde. Kale kati ani gwe mbambalabira ngenda ku NBS. Douglas Rango of course. Douglas. Nti Rose kati ate gwe. Inze ku NBS. Teri. Toto. Gwe mbambaga ndi. Nze Douglas. Byadala Douglas. Douglas. Kale.